Abeno jemli akansuenti buli bulungi. Mjeba lako jemutusa kengalo buli mujja yasanze dokola akatambe kano kwetola ensi yonna. Olunaku lwa Sunday lwakinyi kagoba ono Wendi. Simanyi mwe jemusibe baje muwangalira obudde buli butya. Kale nno njagala babuuzaako ntandika omulimu ogwandiise. Olunaku lwa Sunday naku z'omwezi ziri 8 ezakonka ku mwezi gw'Ekkumi mwaka 2024. Balamusizaako banyama ne bassebo. Mwenna abalangira babeje basaba ne banava buli mutira sekino mujjo sinzo kula akatambika nokwetola ensi yonna. Yes, ntumbudde nga bana basubiza ntisazi nja kuba bbirize nnyini nja kuba ntumbudde era nze nzuuyo. Nga buli jonsoka kubuuza obesiwangala nabo, besisula nabo, besisiiba nabo naye ng'ate banjolekeza amaaso gaabwe ne bampa amatu gaabwe nga bawulira ebigambo byenjogera. Mwenna abali mu America mbulamusizaako buli kibuga n'essaza, abali mu Canada mbulamusizaako buli kibuga n'essaza, abali mu ggwanga ly'Abongereza mbulamusizaako buli kibuga n'essaza, abali ku Somazinga abali mbulamusizaako mwenna kansumenti buli bulungi. Mwebale kukola, mwebale kwebeeramu, mwebale kwagala nsi yammwe. Ntumbudde nga bana basuubiza mwenna. Bwe mmaliriza abali mu Semazinga Abulaaya mbanjolekedde Semazinga Asia mbulamusizaako banyawo ne bassebo mwenna. Buli omu guli ku Semazinga wa Asia nga wagenda kukola wagenda kunoonya nsimbi kansumenti oli bulungi. Webale kukola. Bwe nva mu Asia mbanjolekedde Semazinga Middle East kansumenti buli bulungi. Mwenna abali Middle East manyi nti obuvuyo bungi obuliyo naye tujja kubeerayo tewali kyakukola. Ninga mbulamusizaako mwenna buli omu ng'oli mu Middle East wagenda okunoonya ekigere magalidde bakansumenti oli bulungi. Benva Middle East mbanjolekedde Semazinga wa Africa mbulamusizaako mwenna bana Uganda buli mujja osinza okukola akatambi kano ng'oli ku Semazinga Africa kansumenti buli bulungi. Mwebale kukola mwebale kubeera mutu kwagala nsi yammwe. Nfundikira ndi waka mu Uganda mbulamusizaako bana Uganda mwenna abalangira n'abambejja basaba ne banaava ababuli bwakabaka bonna buli mu Uganda mu Maserengeta mu Mambuka mu bukiikaddyo saako namwe mwenna abawangala ebitundu ebyenjawulo. Kale nga bwe nabasuubiza nti Lusande ejja kuba ntumbudde era nze nzuuyo. Kale nga bulijjo nsinfundikira ne mu Kampala Wakiso Mukono mwenna mbatumiddeko n'ab'Entebbe mwebale kujja mwebale kubeerako. Alright. Kati ngenda base bamutambuza akatambi kano nga bulijjo. Mukimanyi tukisiba tukibaga nti abantu babajjako obwenyi bw'ekitabo mwena kusharinga ekyokusharinga mukimanyi. Bwebamala batuma okusharinga njira mumpitirano Dr. Ruth Achenga akulira Minister of Health abeereko wano. Abazadde mwenna ne bannayuganda mwenna nina information njala okuyisa wano nga maze okubabuuzaako n'okubatuma. Njala Ruth Achenga abeereko wano. Njira mumpitirano Wasanya Carol Charles Salonga Mulengeja Wasanya Carol Charles Peter Mayiga abeereko kuno. Njala mumpitirano bannayuganda bonna abalangira n'abambejja basava ne bannaava na buli muntu yenna sekinoomu anawulira akatambi kano gye kanamusanga njagala okasanga okasaasa nnyo na gye kanaabeera. Kale bwe mmala batuma okumpita abantu abo sigenda kubalwisaayo okujjako okutandika obutereevu olw'ensonga nti obudde tugenda kubeera butono nnyo. Tugenda kubeera n'essaawa 1:30 strictly essaawa 1:30. Ssaawa eziwera 3:30 yenna anaba yeewadde omulimu gw'okugamba nti Class Monitor time is up ng'ombuulira video nga togiggala. Yenna anaba yeewadde obudde ng'otayimiriza nti ku ssaawa 3:30 video tuba tugiggala njagala nzijjukiza mu comment section nti saa 3:30 zirikuba ziweze video tugiggale. Alright. Tugenda tandika ne video eno mpola mpola. Tugenda gikwata mpola mpola buli omu ogenda gitegeera. Kati okusookera ddala njala sooka kuyisaawo kano ketwandiise nka security alert kagenderye bazadde mwenna ne bannayuganda. Kansubira Dr. Ruth Achenga naye atuuse. Tutandise bwe tuti. Gowenda munnayuganda gy'oli kano ka byakwerinda eri obulamu bwo n'eri n'abaana bo. Ennaku zino mulabayo Seriti Bahabulwa atambula okwetoola eggwanga lyonna ng'agamba nti ali ku nsonga za parish model ne wealth creation. Balina ekintu ekinene kibafumba mu ggwanga lyonna. Mulabayo Seri ng'atambula mu ggwanga lyonna kati yeetoola. Balina ekintu kye bafumba nga bakigenda kifumbira ggwanga lyonna. Naye ffe nga bwe tufuna information tujja nti gibategeeza buli omu neweesalayo ki ekyokukola. Nakano kankabawe mukategere ka security alert. Alright. Kansula Dr. Ruth Achenga atuuse. Director wa Chief of Military Intelligence atuuse James Birungi n'abala mugenda kuwulira bulungi nnyo. Eno security alert y'olwaleero Sunday. Mu nteekateeka nnamutaayiika eya Yoseri okuba nti yalya ensimbi z'abangulumeeru mwe mwali ez'omusajja gwe bayita Bill Gates ze yamuwa okuba nti afulumya ebidagalagala bye bagenda okukuba abantu
wepo ne wasanya Kalo Charles Salonga Mulengejja mubayita mu nteekateeka mwamula bulungi nnyo sagala mugete mwamulaba mwalabaga Mulengejja muli gwe yasemba okubeera mu America yagenda nasinkana Bill Gates mu America ifane mwabira buli kimu mwakiraba ne video mwaziraba kitegeeza byamusinkana balina mission gye balina okukola ki okutuukiriza yensonga lwaki ennaku zino balina asimanyi akampu y'ebyobulamu nga bagamba bawo ebyobijjanja byabwerere naye ffe tetulina buzibu buli gwe tugamba nansirogolo nagamba ebyo bijja kusigala nga bibyo ne byaffe bijja kusigala nga byaffe ogwaffe gwakubategeeza ebisigadde Allah yamanyi. Alright, mu nkola eyo ey'okukendeeza abantu Museveni ate mwafunira omukisa okwongeramu ebiye okutta bannayuganda ng'ebintu bino byonna abikolera ku sseemwayi okuba nti akola ebintu bino asobole okuba nga ayisawo akubisa ejjinja limu nalikubisa ebintu bibiri. 1 akozesa eddagala ly'abasajja okukendeeza abantu mu Uganda saako n'okuteekamu obutwa obubwe bwatabulya ku sseemwayi era still okukendeeza abaganda mu Buganda nga bakuba eddagala effu. Naye mu nkola eno bagezaako nnyo okulaba nga bafuna ekirwadde kye bagenda okuteekawo kibayambeko mu maaso awo gye bujjako mu by'okulonda ng'ageza okuteekawo lockdown ebenga emuyambako nababodde kiri ekirwadde ekyefaananyizaako namusuna kikyatambula ne waliwo ekipya kyenjala mutegeere. Alright, kati akatambi katambise navaano ne mbategeeza nti ekitongole kya Chief Military Intelligence nga bwe kyalina dosage miliyoni 5 n'endala ezijja ez'ekirwadde kye bayita monkeypox vaccine monkeypox ng'ekirwadde kino kikwata kifaananga namusuna nembalabisa abasajja abo kati bayizaayo ekirala soko simbe wakati awo. Mujjukira olunaku lwe nava ne mbagamba nti Dr. Luther Aceng ne Museveni bakwatagana kampuni endala ey'Ombungereza ne bakola ekika ky'ensiri ekipya mbwe ekika ky'ensiri ekigenda kukwatagana ensiri zaffe ziri enkadde ezibaddewo kino kiriye ensiri zonna enkadde ezibaddewo kiriye ziri zonna enkadde ezibaddewo basobole okuba nga bakola balina okukola ekyo ndoza mwakira bulungi nnyo naye ensiri ezo zaalina ebintu bibiri. Ekintu ekisooka ensiri ezo zaali zirina okusaasanya obulwadde ate mu ggwanga lyonna bo bayisewo kye baagala nga bo balina okufunamu ne ssente ez'eddagala ezinaba zijjanjaba abantu. Kati wuliriza bulungi nnyo gwe twogerera essaawa zino olwaleero teweewuunya gye bujjako katono nga Minister of Health Dr. Luther Aceng kubanga Dr. Luther Aceng yayitiddwa olunaku lwajjo yayitiddwa olunaku olwokutaano ku kitebe kya kitebe kya Chief of Military Intelligence n'aweebwa ebiragiro okujja mu wiiki ejja oba okujja mu wiiki ejja neke mwabiza ayinza obutajja okubuulira ensi Uganda nti waliwo obulwadde obugudde mu ggwanga nga buno buvudde ku busujja bw'ensiri nga bujja kwetaagisa okugema bannayuganda bonna nga nina bwe gisimufungize n'okutandika wiiki ejja era kino bakyetaaga okuba nti kigenda tandika nga bagema abantu wakati w'emyaka 9 ku myaka 5 naye ng'okusingira ddala bagenda gezaako kutagetinga abantu abo baagala mu opposition ne mu family ze baagala. Kino mukirinde ku radio stations TV zonna zibadde zimaze okutegeezebwa nti ensiri omusujja gw'ensiri gugenda kuba gwabaluse mu ggwanga bagenda teekawo okugema okw'ekikungo nga bagenda kukozesa mu ggwanga lyonna okugezaako okuziyiza obulwadde buno. Naye ekintu kino kya bulabe nnyo olw'ensonga nti bagezaako nnyo kuyisaawo ddagala lyabwe. So njala mutegeere ebintu bino nti babikola kagendere ng'omukadde akogga okugezaako okutta bannayuganda. So njala bategeeza mwenna mubeeraawo ya ku nsonga zino wamma kankadde mu luzungu. On Friday, the Director of Chief of Military Intelligence called upon Dr. Ruth Aceng and ordered her to declare emergence of malaria and the compulsory massive vaccination for malaria, which will start next week for
people age of 9 years to 50 years. We're also targeting Bobby Wine's family and other serious opposition families. All radio stations, TV, next week they are going to be informed to advertise the outbreak and the strange malaria and the mandatory vaccination starting next week across the country. There is no outbreak of any disease in Uganda. Same way I want to utilize this poisonous 5 million dosage on innocent Ugandans. Museveni is the one of the leaders who received money from Bill Gates to silently cleanse or kill Ugandans with their secret program called depopulation of Africa. Nzomutegedde bulungi mukategedde. Kati ako nkavuddeko bulungi nnyo kiri gy'oli gwaneewunza n'okkiriza bakugema nze tebinkwata kumba maze okulawula. Awo tuvuddeko kaseffu kitale tukavuddeko. Njala tutandikire ku bantu bano wammanga manyi obudde tulina butono nnyo ate nga information twagala etambule bulungi nnyo. Okusookera ddala nabayigiriza okubeera ku social media muwulire abantu bye boogera mufunemu kyemutegeera nekimugenda okubagamba. Katusookere wano. Ngera musooka muli omwami muno mukonjo muwulira bulungi nnyo. Nganze kati obwamvu bunsobola kupangisa kalema kange sina ezeddagala za kufuerera emmere yonna nesigalawa nesigalo mu ndimiro nemba nga sina kyakulya. Kati ife kati tulinga ebiku oba engukunyi ez'abagagga waze nosenda omukibanja kyange noyifule ndi kikyo nonzijjamu n'abaana bange nongasoka wale mu kasasiro nozimba kwe kalina woba manye ndi abantu abukasuso mu kasasiro biku bagenda kubula ekyokulya bajje bakunyoma omusaayi njala nge baluma bakuba kolina bakuba kukola kati okumalirira byonna kwekujja kukuba ki kwekujja kututematema nokutukuba masasi kubanga omubi ayina kufwa kyokka wamutwalako ekibanja kye emmere mwamala kugita negifu abantu bagita ne batuletera eddagala abantu ne baleta eddagala mufuirire emmere edda tetwale tufuirira na mmere nze kati emyaka egindina suko mu myaka 4 naye twale tetufuirira mmere naye kati sawa zino bw'olima emmere yo nga tulina sente za ddagala omanye ntugenda kukola bipakasi ate nebipakasi nabikolerawo ettaka nga balitwala. So bannange njagala tuyige bw'oba oli muna Uganda oba uli bando people omundu wane gye bayita bando people sasoma ende wa alo naye bando people wena abayina emiziro kati ebintu ebyo bibale ba. Alright. Omwami oyo musajja mukonjo yayogedde mu Luganda olumenyefu kubanga olusi lukonjo yakuwadde obubaka bw'owulidde bulungi nnyo. Bw'amala okuwa obubaka bw'owulidde bulungi nnyo ensonga zibadde zirireetinga ku bintu ebigenze bikyuka mu nsi naddala mu Uganda okutwala amataka g'abantu okuyingiza ebintu ebikyamu mu ggwanga okutuuka ng'emmere mufuira nfuire n'akoga singa onoojjako ettaka lyange nga n'emmere gye mbadde nina okulima naye egenzemu ebiwuka gwe ng'ate oyongera kwegaggawaza nga ontwalako bye nnina kijja tutuuka nti nja kufuuka ekiku bwe nnamala okufuuka ekiku nga tekirina mmere kijja kujja kiri eggwe ye message entufu gye yabadde ayogera. Nazzi kuno nga obwakabaka bwa Buganda buteeka nnyo essira ku kutegeeza Abaganda okulima, okulunda n'okusuubula. Era buli maka gabangamu omusiri gwa Nnaabagereka oba ogwakabaka naye nga si agenda ogikima emmere eyo emmere ebayiyo. Era Abaganda babanga n'ebyaji mwe baterekanga emmere ng'eno emmere babako mu biseera by'omusana saako n'okuba nga bakuuma ensigo. Naye enteekateeka namutayiika abamu gye bataamanya bwe tuzzaayo akatambi mabega nti
ffenna Abaganda tuyimidde okulwa ttaka naye Ssaabasajja Kabaka azza atugamba lunye tuleme kutunda ttaka era tulime byemalako olw'ensonga nti yatugamba tujja tutuuka ekiseera nga embeera ekyuse nga balina otuyambira ddala avuuka mu byalo si kyekyokka kyeyayogedde Ssaabasajja Kabaka azza ayogera ebigambo bingi nnyo ebyenkulaakulana n'ebiteeka okubuuza ebibuuzo for gavumenti ya wakati ebikolobero byekola ku bannayuganda so nga ate musajja mukulu wa Sanyakawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja ajja ayogera ebigambo bitakwatagana ng'alinga wakanya mukama we. Katugende ku nsonga y'ettaka. Bwe nkuzzaayo ko ku bakatikkiro bonna ababaddewo ku bufuzi ba ku bukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II tewabaddewo nnyo kitunda ttaka na kibba ttaka naye kino kizze ku mulembe gwa musajja mukulu wa Sanyakawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja olw'ensonga yasindikibwa mu Buganda okuba nti atuukiriza ekigendererwa kya Museveni banne ekyokubaguza ettaka lya Buganda n'okuba nti Abaganda bonna basengulwa ku ttaka. Mu kanyomero kano which eno yennyini nja muyita jjajjaffe ono omukyala Namuddu gwe baakata wiiki eno yennyini. Omukyala ono abadde n'ebyogera ku ttaka lye nga biva mu Buganda Land Board mubira bulungi nnyo nga batubalaze byonna ne gy'abadde asasulira obusuulu bw'obwo nabwo tubalaze bulungi nnyo. Endagaano eziraga obuguzi bw'ettaka tubalaze bulungi nnyo mu bulamu bwe yasigaza nkoko mubula bulungi nnyo. Omukyalo ono kati asula mu tent solooza nti alina family wabula ekyensonyi omukyalo ono yabadde atwaliddwa mu kkomera n'asibibwa yakavaayo. Oyo gwe tugenda okukozesa ng'ekinyusi ky'okulabirako. Abantu bangi nnyo mu bitundu by'e Kasokoso mu Nakawa Division n'ekira Municipal Council ne tugenda mu Wakiso abantu bangi bagobeddwa ku mataka naye nga amataka gasinga obungi ga Buganda era nga Buganda badde bawa endagaano z'ekyapa mu ngalo amu nebaguza n'amataka ng'abasasula n'obusuulu. Wabula enjega bw'etuuka okuba nti abantu bano bagoba ku mataka Mmengo kennyini ekulembera Mayiga teva wadde okugamba nti eyogedde ku kigambo ky'abantu abajja ku mataka ago olw'ensonga nze mbannyonnyola ekigendererwa kya Mayiga ne Museveni ekyokuba nti bafuula Abaganda emmombo ze ku mataka gaabwe kigenda maaso mu ggwanga. Bwe tuva ku ekyo wiiki eno yennyini omwami ono yayogera ebigambo bino mwenna byebaze babateeka byemuze muwulira bulungi nnyo ng'abyogera kubanga bagamba kamwa kabikassa Sseroganga naye ng'ate ebigambo bino kennyini abyogedde ng'ensi yonna ewulira. Kansooke mbibazannyire mulyoke mutegeere abantu be tuddiringa nabo abali mu ggwanga ennaku ze mugamba nti bye bakulembera. Nagenda n'enkyala ew'omusajja wa Kabaka alimye emmwanyi afunyemu obukadde 140. Mwenna bannakibuga temumanyi nti abantu balifuna essente mu mmwanyi webala akubye engalo oli yafuna obukadde 140 naye ng'awaka bw'otunula embuzi zitambula zidde eno abaana nga banyirira nga womanyira nti balina bye balya naye nga wantu wonna wagubye kakati nemuzza ku mabbali ng'abantu tebawulira nemugamba owaayi kyusa embeera z'obulamu wano teekawo bulijjo sitwagala nfuufu saagala nakulaba abaana batambuza bigere n'amazzi ag'emidumu gateekeko n'amasannyalaze byonna. Kale kino tukigamba abo abalima emmwanyi naye nammwe abali mu kibuga era Godfrey Kirumira yakola bulungi okubalumiriza oli yajja n'antuukirira yenna alina ku kibuga alina ettaka irimu obuwumbi n'obuwumbi bwa siringisi nangamba siina ssente nti ate biki nangamba ebintu bingi nemugamba ettaka lino lyonna lwaki tolitunda n'olya ku ssente nti omanyi ettaka ly'abaana nemugamba gwe lino ettaka walijja ku kitaawo nemugamba nti oba oyagala abaana be babe bagagga balungamye mu ngeri entuufu bayigiriza empisa ennungi ez'obuntubulamu basomese saabalabirizi byonna byabadde abagamba ebyeddiini bigatteko abaana bajja kuba bagagga ne
bw'onoobirekawo ng'abaana tewabagunjula bajja kubitunda nga tona bakuvunda. Tunda ku ttaka olye ku ssente. Waliwo gwe nagamba ali wano antunuulidde sijja mwogera. Ne mugamba okola nnyo gendako e Bulaaya olina ssente nnyingi osiiba wano weetalaatala. Genda owumuleko. N'akwata tikiti n'agenda e Bulaaya. Bwe yatuuka eyo ne bamugamba nti sukaali agenda kulinnya. Ekyuma kigenda kufa sukaali n'addukayo emisinde. Ate n'ekyuma tekyafa. Ne mugamba olaba bwe nakugamba ali wano antunudde sijja mubabuulira. N'olwekyo nammwe bannakibuga okulya ensi olina okwewa ebintu ebirungi gwe wennyini. Era tokolerera abaana weekolerera. Abaana obagunjula bugunjuzi. Alright. Mukulu wa Sanja Kawo Charles Peter Mayiga Ssabaga Mulengejja. Abaana mpozi tubakulizaawa. Abaana tubakuliza mu maka. Amaka mpozi gabangibwawa, amaka gabangibwa ku ttaka. Kati bw'ogamba Abaganda batunde ettaka, abaana bagenda okuddako bagenda kubangulibwawa. Omusajja Omuganda yenna akula maka. Kati bw'ogamba batunda amataka, abaana abo bagenda kubangulibwawa. Kyekisooka. Mukulu, ebyafaayo byo tubyogedde, sitwagala kudda emabega. Wajja mu Kampala nga tolinadde ekijiko ky'ettaka. Era watandikira mu maka ga mwannyoko agaageerweza maka sigago. Ekyo njala nkiddemu eggwanga. Olw'okuba nti wasanga ettaka lya Buganda nga ddene, gwe n'osalawo litunda olimalayo nga bw'oli mukola. Ate nga bw'ovuluga ebigero bya Mukamaawo Ssaabasajja Kabaka byakugamba nti Abaganda temwetundako ttaka. Kuba kati gw'osindika message n'obubaka obulaga nti gwe ng'omuntu bw'ateekawo programu ekyapa mu ngalo abasinga obungi tebaakitegera kyali ki. Nzize mbannyonnyola programu kyapa mu ngalo kwali kujja buyinza bwa Ssaabataka mujjako ttaka. Ettaka lidde mu bantu bonna abagwira abatali Baganda n'Abaganda abandi badde bakyalina obuwulize eri Ssaabasajja ku nsonga z'ettaka. Olw'ensonga nti omuntu abaddawo obusuulu n'envujjo bw'omuwa ekyapa kya myaka 49 ku 99 olwo aba akyasobola okubanga menga agimanyi gyeri era nnyini ttaka aba akyamutegeera nti gyeri. Kitegeeza mu Ssaabasajja Kabaka oba omuggyeko obuyinza. Kati bw'oga abantu batunda ettaka nga gwe kennyini obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka omufula Ssaabataka wabukubamu dde ebyapa eby'emyaka 49 ku 99 n'omuggyako obuyinza bw'ettaka. Kiki oba otegeeza? Omanyi abantu abasinga obungi tebasooka kulaba bintu bino bifundi biteeka mu bwongo bifumba bulungi bitegeera. Gwe kennyini waleeta kyapa mu ngalo ng'ekigendera kyo kujjawo obuyinza bwa ttaka mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka Mukamaawo takyalina buyinza ku ttaka. Jjukira nti omuntu yenna mu Buganda ng'ali ku ttaka lya Kabaka asasula obusuulu n'envujjo tagoyibwa ku ttaka. Ne kati bw'afuna obuyinza ku ttaka eryo n'afuna obuyinza ku ttaka, Ssaabasajja Kabaka batakyalina mugaso mu Buganda. Abasinga obungi temunnakitegera. Singa ettaka lyonna nga boga balitunde ne wagamba byapa mu ngalo obawe byapa, Ssaabasajja Kabaka batakyali Ssaabataka abatalina mugaso mu Buganda. Okitegedde bulungi? Kati y'ensonga lwaki okola ensobi nnyingi nnyo kubanga toli Muganda. Ngero okubaza omukulembeze wange gy'abadde n'ayisa obubaka buno. Bw'otabawo mukire tetujja kunaba mu ngalo. Tunda ku ttaka olye ku ssente. Tunda ku ttaka olye ku ssente. Era temutunda ttaka lyammwe. Kaberani nakuwa magezi amakyama, amagezi kalina amakyama. Temutunda ttaka. Newaki osobola kukozesa bakiri bakoze ekimba kwaki ekizimba keno kijja kufene. Buli lunaku olukula aba akula. Ate nga tulina ekyomwendo simbako emmwanyi wati baagize ddisa naye tujja mala tubagobaganye. Emmwanyi zaffe
mutunda ttaka temukkiriza mu mutindo basiwazi obubaka bwali bwabengi nange mukkatiriza era nammwe omusinkana mikwano gyange mubukkatirize era temutunda ttaka lyammwe oba osobodde gula bonna womubuuze kawabenyogwa ensi ekuba buli lunaku. Kati obaka mbuulidde wano wembuliza Saloga Mulengejja mu program gy'obaddeko ey'emmwanyi terimba mu kampuni yo ey'obwannannyini ne baffere banno abali mu Buganda. Emmwanyi bazirima ku ki? Si ku ttaka. Kati bondo baga batunda ettaka emmwanyi bagenda zirima ku ki? Kubanga abantu bali bataddemu amaanyi okulima emmwanyi. Ne bondo baga bali batunda ettaka emmwanyi bagenda zirima ku ki? Kati project y'emmwanyi bagenda zirima ku ki? Mukulu kasooke nkunnyonnyole. Oyina obutabo obusukka mu bubiri ku busatu kuba oyina akako oyina akakana akabulijjako muna Uganda n'obeera n'aka diplomatic oba diplomatic passport. Ogenda mu America, ogenda e Canada, ogenda e Bungereza, ogenda mu Europe. Si bwe kiri nti ye. Naye abazungu abasinga bonna babaziika mu limbo era emirambo gyabwe gisigala gisasula omusolo. Ekitali mu buwangwa bwaffe obw'abaddugavu kubanga ffe tulina ebijja kye bayita ekijja. Era bwe tuba tutambula ng'Abaganda otambula okuva ku kitaawo osooka kweyanjula n'oyogera kitaawo n'oyogera jjajjaawo jjajja wa jjajjaawo ne gye baawunzikira oba gye baawunzikibwa gye baziikibwa ekyo ekiraga obuvu n'obuddo. Ne kati gwe musajja mukulu bw'ojja okulatandika okulanya ng'oyogera kitaawo totubulya jjajjaawo bamuziika totubulya jjajja wa jjajjaawo gye bamuziika naawe kennyini oli matankane ng'empale ya Museveni kubanga tomanyi buvuuna buddo bw'ettaka. Omuganda kitegeeza ttaka. Tetugenda kunnyonnyola bingi wabula okutegeeza mulekeraawo effutwa eriri mu Buganda lye mwateekawo okusaanyawo Buganda kubanga mu kyekigendera kyammwe. Buli muntu yenna ayina ekifaananyi ekikulaakulanya Buganda mumusibira ekikookolo ne mumuteeka ebbali. Ebyokulabirako tuyina bingi kati kansooke nkuwe kino. Oba osobola okukwata budget ya mitwalo 10 n'okola emmotoka ya Ssekabaka eya Bentley n'ogizaawo nga mpya ng'otudde ku butikkiro mu ddakiika 15 n'emikwano gyo n'okola ekyemisana emmotoka eyo neddawo sigirabangako ku luguudo. Mwamalawo obwakabaka bwaffe naye tukyayimiridde tukwasaganye n'aba BBC. Aba BBC batugambye weetuli kwaya weetukira wano. Tukwasaganye n'ab'ekisaawe ky'e Manchester batugambye kwaya bweneetuuka Manchester United Old Trafford batugambye kwaya bwetuuka nga tetunnazannya mupiira tugenda giteeka mu makkati mbe ne batugamba Abbey Road studio esinga amaanyi negamba petugenda kirekodinga wano mu London oluyimba olwo recordingibwe kino kyonna tourism byonna nga betubimenye. Naye mbeera nina kyogera mu lulimi ki nze akitambuza oba nnyini bwongo akiteekateeka oyinza obutanjagala naye kiri ddala osazeewo kituulire olw'okuba nze okale kitwalo kikole. Right. Oyo y'omu ku muganda waffe owa group gye bayita The Twins. Bagezezzaako nnyo okutambuza ekitiibwa kya Buganda okyetoolooza ensi yonna n'okulaga abazungu obuwangwa bw'Abaganda, enjogera, ennyambala, endya, okubalaga obwakabaka bwaffe obuvu n'obuddo bw'obwakabaka nga bwakugenda nti baali bapromotinga tourism mu Buganda. Naye bagezezzaako nnyo okulaba nti bafuna butya batuka ku Ssaabasajja Kabaka Mayiga n'ababulookinga. Bagezezzaako nnyo okulaba engeri gye bafunamu airplay ku CBS oba ku BBS okulaba nti boogerezeganye n'abantu mu Buganda baalemwa. Abaami bano bagezezzaako nnyo n'okuba nti batuukirira Wasanya Kawo Charles Peter Mayiga mu nkola gye balina okukola lifomu Wasanya n'abalaga nti overall commander era ye Kabaka ewatali ete banna kye basobola kukola. Nga babanyodde sigenda muddira bigambo bye
badde bayina bafuna omukisa nti mu kisaawe kya Manchester bali bawaddeyo olunaku olubagenda okuteeka ekiyimba ekitiibwa kya Buganda kirabikibwe ku mitimbagano eminene gy'ensi yonna naye omukulu wa Sanya Charles Peter Mayiga ndowooza yagaana okukyendoosinga n'okuteekamu ensimbi kubanga one buli muntu bw'akola ekintu aba n'ensonga lwaki akikoze nalabyeko omuwumba tuutu omu ng'agamba nti Ganda Boys badde twins abakaanira ekitiibwa kya Buganda kyabwe kati kansooka ensomesa embuzi zino one bwe ba bloggers ne ba youtubers ba Uganda kye bayita national anthem oluyimba lw'eggwanga olw'ekitiibwa kya Buganda tekibaako nannyini kyo kiba kya ggwanga kubanga anangeedde munnayuganda y'ensonga lwaki teri muntu yenna asobola kusasulira kuyimba luyimba lwa ggwanga ku mukolo gwonna nedda buli baguyimba kitegeeza omukolo tuguweereza eri eggwanga ku lw'eggwanga kati mukulu omwami ono omu ku youtubers be tuba tugwanga nabo mu bulago nga tubagamba nti bakolera state nga bawakana wulira bwe yayogedde yasuse kwogera bw'ati Baganda Boys ekitiibwa kya Buganda mmwe mwakiwandiika mmwe mwakiyimba originale nga mwali mukyesibyeko nnyo abasajja ndowooza ne bagamba eyo si ejja okuba emmanya y'enkoko so bakola ne competition zoyimba ekitiibwa kya Buganda oba zaali ku bukedde ekintu ekyo kyali masivu nnyo nga bagenda ne wakatikkiro ne bakyalayo ne bavaayo ne bagenda ku basuze mutya ne babakyaza boogeddawo ku kitiibwa kya Buganda ne mbasanyukirako era nzijukira nakyogerako ne ngamba olaba abasiimye ne bajjaawo ebintu birungi kumbe ku nkokola kati ate obaani yali ayagala enjawulo awo adda kati ate awo tebirikola kasita baavudde ne babyogerako tebiri abasajja bali awo yesawuka buli kifo kyolaba institution gyolaba bwe batyo si kyekikulu message enjagala esooka yeeno Baganda Boys ekitiibwa kya Buganda mmwe mwakiwandiika right amakulu kasuku tetwagala nnyo kuwa makulu njala kugamba ensonga z'Abaganda si z'Abakiga nakugamba oprovinge information gye nafulumya nti oli mwana mwendetera Omuganda yakulema nkuddamu okugamba ensonga za Buganda zirekera Abaganda genda okwasaganya ensonga z'Abakiga nakugamba oli mwana mwende kitawo Mukiga si Muganda kati ensonga ezikwatagana Obuganda zeesonyiwe nkugamba teri alina corporate muku teri asaba lukusa kuyimba luyimba lwa ggwanga teri asaba corporate kuyimba kitiibwa kya Buganda as long as nti kiyimbiddwa ku mukolo omutufu gwe kirina okuyimbibwako nga kiriko Abaganda bonna abateekeddwa okuba nga bakiyimba nga bakimanyi bulungi nnyo kinjagala okutegeeza kati okumala egobe mu kibya n'okubaga nti abantu bano bona bakozi ba state era nga bakolera omuntu omu bakolera abantu babiri bakolera Museveni ne Power State eri Emmengo owulira kyeyazeemu wano ng'asaba ssente nga bazimumye owulira Kajikira tenyenyamu tenyenyamu wadde nakati ebintu byabeera bajja tubakumye tebakyakuvuma naye tewenyenyaku wadde kati mukyalina kyemumbuuza biri byonna byogedde akuba Baganda Boys on behalf of what Gamulengejja bw'amala okubanja nga bazimumye najja n'ayogera bino katikira tenyenyamu tenyenyamu wadde nakati ebintu byabeera bajja tubakumye tebakyakuvuma naye tewenyenyaku wadde kati kati mutegedde kati Baganda baffe by the twins of the Ganda Boys ngenda basaba ekigambo kimu nti ebisinga obungi mbadde mu bisaako amaaso nga mulowooza ffe abali ku mitimbagana boogera ku nsonga zino tuli mu kusiika binyomo nedda
tukimanyi bulungi nga batuba tuzze okulwanyisa abasajja abalina amanya g'ekiganda nga si baganda ababe tuyita abaganda manya namwe mujja kizula mpola nti ekitudde Mmengo kyajja kugisaanya okuba nga basinga obungi baganda manya so si baganda mujja kitegeera era otaddemu n'akabuuza bwe mwakwata emitwalo 10 plus ejja paundi ne mukozesa emmotoka ya Ssekabaka Muteesa etatambulangako wadde kilometers 2 mu Kampala kyali kigasa kira kitwala wanga ate kitibwa kya Buganda kyandibadde kirabo mu nsi yonna n'okutambuza tourism sector oba ebyobulambuzi mu Buganda kasitane mu kitegedde ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa ekikulu kyekino ekikulu nti omwoyo gwa Buganda ogutafa era omwoyo gw'Obuganda ogusembeza guvooleddwa nnyo ne gulinnyibwako abaganda manya n'abo bageetuuma era ne batuuka n'ebika bya Buganda okusaanya Obuganda wattu balungi mu kwogera naye bw'obazza mu nkola ey'akaffecce wotandikira okukwata ku mutulo gatwafa dda bulijjo abantu be tulina si baffe yensonga lwaki Buganda efudde ettooge mu ngeri eyo njagala okwogera obbagumya buli muntu wali eyo ng'oyagala Buganda vaayogera ensonga zino oba kukyaba kubanga eyatya okukya bw'asigala mu nda ya nnyina bwe munaalema okwogera ku nsonga tubatwogera ku nsonga za Museveni bagenda kusaanya Obuganda nga mutunula nga n'abusaanya abasajja Banyarwanda abeetuma amanya g'Ekiganda buli kintu kyonna ekisaana okulabisa n'okuggyibwayo kibateereddwa ku mmeeza wabula mu kyesudde nagamba ng'Omunyarwanda asaanyawo Buganda ate ng'atudde mu Buganda kennyini nga buli kimu akikoze mu kiraba nti musajja Munyarwanda eyo message njagadde egende gye muli kati kangendeko ew'omwami ono nadde njala muddiramu olwaleero tuwuliziganye bulungi nnyo ne mugamba ebibye mutadde waye ate mudeliti nze ono bujja mumpera obubaka buno bwe yayogedde buno bw'ati Banyarwanda is not Solomon. Trust me. Prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. All of us migrated to Uganda. Baganda came from Cameroon, if you don't know. Yes, from Cameroon. These are facts. All right. Mukuru Frank Gashumba n'abakufaanana mu kitinga mw'otudde era mw'oyimiridde. Kansooka olwayo nkutambuzeemukko nkunnyonnyola ebigambo bino bitegeere era obiwule bulungi nnyo. Abaganda nazzikuno baafanga nnyo ku nsonga ezibakwatako tebayagalanga nnyo ntalo za bigambo. Yensonga lwaki olaba nti abazungu bajja mu Buganda nga baleese eddiini oba nga Ssekabaka Muteesa abayise baasanga enfuga ey'enjawulo nga n'ewaabwe teriiyo. 1. Mu butonde bw'Abaganda tuli bakkakkamu tuli baaniriza era kizibu nnyo okusanga Omuganda ng'emitaafu gimwetimbye. Ne bw'aba anyiiza anyiiga eddakiika ntono nnyo n'anyeregulukuka kyekyenjawulo ekiriwo ekyo. Nyongera okujjukiza ebigambo byayogedde nti mugenda twala ettaka twagambye oliwaddembe okusinako lyagala litwale no problem. Ekirala bw'ogamba nti Abaganda bagava mu Cameroon ndi wano okusomesa bulungi nnyo ompulirize bulungi nnyo. Obuganda nga butalina ssemateeka muwandiike naye nga ssemateeka waffe bulombolombo nnene n'okututambulira bwe butyo n'Obuganda tebulina bitabo biwandiike binnyonnyola emyaka obuvo n'obuddo obukwatagana ku byafaayo Buganda yajja ete yatandika etya baava wa tebabiwandiika obudde babumalira ku nkulaakulana na kukulaakulanya ggwanga na kuteeka obulombolombo na nnono obubafuula Abaganda. Nyongera okujjukiza nti
omutimbagano gwe bayita Gola Moses oba Gogo omuzungu yagukola era omuzungu ebigambo byonna byawandiika amala kutuuka wantu awo najjawo byajjawo n'abiwandiika kati gwe gwabijjeeko gwabiwandiise bw'oba tofuddeyo munnyonnyola yawandiika byayagala ndi wano kutegeeza olukalu lwa Afrika lwonna olumanyi ffe Abaganda nkugambye nga bwe tulina ssemateeka muwandiike bwe tutyo n'ebitukwatako ebimu ennyo eby'omunda ebikusike bajjajjaffe ne bassekabaka baali bakokya bikokye nga si biwandiike naye byonna ebiri ku Gola Moses byawandiikibwa bamagulumeeyo abazungu abaayagala okwonona ebyafaayo bya Afrika n'ebya Buganda nga eggwanga ekyo njagala kikutegeeza so byonna byolabye Buganda Abaganda bava mu Cameroon Baganda bava mu Cameroon kikyambwe fufulu lwaki nga bwe nkunyonnyodde oba nakunyonnyola luli nti mu Africa mwalimu entambula y'abaddugavu kye tuyita migration of Africans ate ne wajjawo olula ne wajjawo kye tuyita partition of Africa nkujjukiza nti olukalu lwa Africa lwali ekibangirizi kimu oba continent emu ng'era buli kaddugala asobola okutambula n'agenda wonna w'abayagadde n'asiisiraawo n'afuulawo owwe bw'asiisirawo n'afuulawo owwe kitegeeza nti awo wava entandikwaye era omuzungu agenda okumala okugamba nti buli muntu wano waayita Abaganda nga tumaze otuula mu Buganda bweddu tutudde tukajjadde era nga tulina n'obwakabaka ompulya bulungi nnyo kati gwe bw'ogamba nti twava mu Cameroon njala sooka kukunyonnyola oyo history w'Abangereza nga bwe baawandiika nti Ssekabaka Mwanga yali musiyazi ekitali kituufu era tewali Muganda yavaayo kuwakanya kigambo ekyo ngera ne ku Gogo bw'okubeera bikyaliyo era tevangayo Muganda kuwandika gamba nti Abangereza mwakola kikyamu lwaki baawandika nti Ssekabaka Mwanga musiyazi kubanga Ssekabaka Mwanga teyali mwangu nnyo eri abazungu olw'ebikolobero byabwe baasala bamusiga ettomi nti musiyazi naye singa ali musiyazi yandibadde azaala bakabaka bonna abaliwo bano abaddako no omuzungu yagala kikola kusiiga ttoomi era gye kiri ku Gola Moses kati nga goba osoma nti Abaganda bava Cameroon era omuzungu yakiwandiikayo kugezaako kulinnya nakussa wansi Obuganda bwe yasanga already nga weebuli bulina enfuga y'amateeka okuva ku muntu asookera ku kyalo okutuuka ku kabaka yenna abaali ku Namulondo ng'obufuzi bulambike bulungi ng'enkulaakulana kyekyo nga twaniriza buli muntu yenna okuva gy'avudde naawe jjajjawo mwe yajjira ompulya bulungi nkunnyonnyola ekibangirizi kya Afrika kyonna kirimu amawanga mangi agafaanaganya ennimi embeera z'obuntu obulombolombo n'ennono mu Afrika naye ate Africa alimu ebitundu waliwo oluwannando olwawaggulu lwagendamu Abawarabu nga maze okujja abasajja abaddugavu ne wajjawo oluwannando lwe bayita West Africa kati Gashumba Gogoyo gy'osoma ekugamba nti Abaganda bava mu West Africa that is Cameroon eyo Gogo gigambe ekubuulire ekulage obulombolombo n'ennono obukwatagana aba Cameroon n'Abaganda tebuliiwo there is no similarities between Cameroonians and Baganda naye ate aba Cameroon balina similarities mu West Africa okuli Ghana Nigeria Senegal zaani balina similarities ezibafaanaganya so si Abaganda no kati ffe Abaganda tulina similarities mu East ne Central Africa mu East ne Central Africa era we watudde ekibangirizo ekinene eky'abantu be bayita abantu nga balina n'enjogera n'ebigambo ebibafaanaganya mu nnimi zaabwe ompulya bulungi nnyo mu East ne Central Africa saako ne mu South Africa wansi ompulya bulungi nnyo awo wewandibadde ogamba nti Abaganda ate n'ekigambisa nti Abaganda bafaanaganya obulombolombo n'ennono mu Central ne mu East ne mu South Africa olw'ensonga nti mu myaka gy'abassekabaka besijja kugamba nti ngenda kugamba nti ono abassekabaka abamu baasiganga abaana bakabaka obw'enjawulo okuli ab'obuwala n'ab'obulenzi abalangira n'abambejja
abamwe bagendanga okusigibwangayo tebaddanga basigalangayo ompulya bulungi basigalangayo era batambuzanga embeera zaabwe ez'obuntu ompulya bulungi nnyo kati kansooke nkulageko ebyenjawulo ekisookera ddala bw'otunuulira abafirika ffena bakaddugala yes tulina kala ne tulina gye tuyita kala eyakatakketakke gye tuyita chocolate ne tubeerawo kala gye bayita brown ne wabeerawo kala kaziiziri kagongolo ze kala 3 kati abaganda tugwa mu katakketakke okujjako bw'osanze nga bafuna ekintabula eky'okwefumbirwa kye bayita intermarriage ompulya bulungi nnyo enjogera y'abantu b'omu east ne central africa eyawukanira ddala abantu b'omu west bali aggressive boogeza maanyi babogo bakola buli kimu ekisaana okuba nti tekife ewaffe omunayigere nga musanze ng'ayogera weewuunya onaayogera biki as long as omukamerunda bantu bonna babogoka ekitalifu kuffe ne oba bawulidde ng'obasanze ng'oli mu america oba oli luddawa ofuna enjawulo wakati w'abantu abo okitegedde bulungi njala okusomesa olwala kati njala kusomesaamu ekirala era okitegeere omayinza ensomesa nga nkubuulya ekituufu we kiri nkuddamu okutegeeza gola moses abazungu babwandika bye baagala against abaganda wabula abaganda tulina ebitundu mwe tufaanaganyiza obulombolombo n'ennono n'embeera n'enjogera ebigambo bibikwatagana bye bayita abantu kankozeeyo katono mwanyumirwanga nnyo ennyimba za saida kaloli mwazuuliranga nga zirimu oluganda awo mu tanzania kyevudde nga mu east ne central africa mwetuli mu central africa econgo bw'olya nga boogera ennimi zaabwe zirimu oluganda ompulya bulungi bwe tugendera mu south africa ne mulimu ensi malawi mulimu ensi zambia mulimu ensi zimbabwe waliwo ekitundu ky'otuukamu noga lindako wano ndi buganda ndi luddawa ng'enjawulo ntono nnyo ku bigambo n'enzivunayo ebigambo ebyo ebyawula ku luganda nga n'empisa n'obulombolombo n'ennono n'enneeyisa eringa y'abaganda nga baawula nnyambala kati njala okutegeeza nti lekeraawo okusiruwaza abantu ngenda ku kati mbabuliddeko nti wano mwawuliranga nnyo Saida Kaloli ng'ayimba ennyimba ze nga ziringa ez'oluganda okulya bulungi nnyo kati bw'ogenda Malawi n'amannya gennyini ag'ekiganda agamu bagatuuma bw'ogenda e Zambia bayinza okuba nga oyinza nga boogera luganda ensi zonna eziri awo kati mukulu tuli banjawulo nnyo n'abakameruuni eri west africa nkugambye abantu abasinga obungi komone bwekugogo bajja kulaga nti mu west africa abaganda gye baava kubanga muzungu yabiwandiika kubanga ayagala kukyusa history w'abaganda ekitasoboka ffe tulina information ekwata ku buganda nga ffe abantu kati kansooke nkulage mu south africa abazulu twawula kala yokka naye buli kimu kyonna waliwo omukyala yawasiba munnayuganda abeera nnyo ku tiktok ne bbawe ne boyfriend musajja mufubuka muganda kuba njagala okukunnyonnyola nga tulina obujulizi n'abatambudde mu nsi ezo ebigambo ebimu biwulira bulungi nnyo kati kankubulye gashumba kuno bajja kukubuulira bantu listen okuthuma umuntu in isiZulu it's okutuma umuntu mu Luganda okuthuma umuntu yeah utuma ukuthuma umuntu which means sending a person in English simila ne ako kamu oyo muwala muzulu mama wange bamba sondela la how do I say it in Luganda sondela sembela one sondela sembela one yeah in isiZulu sondela in Luganda sembela umgogodla how about umgogodla umugongo it's similar also umgogodla in isiZulu umugongo in Luganda wow sembela sembela omukwano sembela ukawe okutanuka onwa manyi mutwesibako nnyo No, my dear, it's umntwana in South Africa and in Luganda umwana. yeah how about her mother
Umama. And in Luganda it is mama. Mama. Umama. Mama. What about a parent? Umzali. Omzade in Luganda. Umzade in Luganda. Yes. Umzali in South Africa and in Luganda. Omzade. Umzade. Oh my gosh. Animals with similar sounding names in Luganda. And isiZulu. Hippopotamus. Imvubu. Envubu in Luganda. Imvubu. Crocodile. Ingwenya. Gonya. Gonya. Ojja kulibwa gonya. Chakulipa gonya. Yebo. Okay. Elephant. Indlovu. Enjovu. Enjovu. Okay. Hen. Inkukhu. Enkoko. Enkukhu. Loitandayo wakuli KFC. Chicken. Enkukhu. Inkukhu. Goat. Imbuzi. Embuzi. Embuzi. Yeah. Mbuzi. I also love mbuzi. Imbuzi. Auntie Olimbuzi. Actually mbuzi. Okay. Kati Gashumba video njigalewo oba tugende ku kirala. Mwemudira Golla Moses omuzungu gye yawandiikamu ebintu bye nga ayagala okukola kituyita controlling obwongo bw'abantu ne history w'abantu nga gyateekawo obubwe nga temumanyi twasoma ebintu bino tubikuguka tuzze tugoberera era tumanyi buli kimu ekitambula kati ono omwana muzulu kati nga bw'otuuka e Zambia Zimbabwe Malawi n'amannya gennyini n'ebigambo na buli kimu oyinza okunoga nti ate Abaganda baatuuse ddi wano ne bw'ogenda e Tanzania ku mulirwano wano wabumba Saida Kaloli oyinza okuza ndi Baganda baliwo kubanga Obuganda bwasaasaana kati goyo history gomusoma ku Golla Moses w'Abangereza gwe baawandika so sifu w'Abaganda kubanga Abaganda tetuwandiikangako bitabo wabula abantu babadde mu existence okuva mu myaka 14 n'okutuuka okuva mu myaka 14 n'okutuuka emijini myaka gy'emeka nga bwe bali enno n'ekyatambula kati mukulu gwe njala ombulireyo njagala ombulireyo ka tribe kammwe muvaawa musibukawa era mukwataganya n'abaani mu Africa mukwataganya embeera n'entegeera yammwe ya kawo mentality jimbulire mubeera ku TV n'abamayikrophone mujja ne mutandika okulimba eggwanga kubanga mwagala kussa wansi Abaganda temanyi Muganda yaani Gashumba singa teyali Muganda jjajjawo yandibadde tasobola kuyingira Masaka kino kitaawo si jjajjawo kubanga famira mwetandika ku Antonio kitaawo singa tebaali Baganda kitaawo Antonio tasobola kubeera mu Buganda Museveni singa tebaali Baganda naawe nnyoko yanta basobola kubeera tuwa tusobola kubeera kubanga mu Bajankole babagoberawo ddala lumu babagoberawo nga lumu naye obwetowaze okwagaliza na buli kimu mwene mukifuula advantage y'Abaganda. Video gyenza nyomvubuka oli ng'awoza mbu bakubye ababadde bawumba Katikkiro babadde ku kavidiyo akamu ne munne baga nti Abaganda balina enkwe era Abaganda ekibalemesezza okulaakulana nkwe njala basindikira obubaka buno nti mu ndagaano 1900 w'essaali singa Abaganda balina enkwe singa tebakkiriziga nya singa Abaganda balina enkwe singa tebakkiriziganya ggwanga Uganda kutondebwawo era singa Uganda weeri teriwo singa si Baganda nga bwe nkugenda nti Baganda abayita Baganda amannya bangi nnyo abakola enkwe ne mulooza nti Baganda mbadde wano nga mbabule bantu bonna bali Mmengo mu regimu eno nemba nnyonnyola nti ono yegundi nga Muganda mannya kati obwakola ekikyamu okiteekako Muganda waliwo kye tuyita personality y'omuntu waliwo kye tuyitaako obuntu eriyo abantu nga naturally wannugu eriyo omuntu naturally nga tayagaliza kati gwe temujja kuddira personality z'abantu n'obukyayi bw'abantu mubufuule nti Baganda bonna naawe kenyini nja kugatambula ng'Omuganda nga togenda kusukka kitaawo katoba sobola kusukka kitaawo onyonyonyola otya nti oli Muganda okuba nti olina amanya g'Ekiganda era emize egyo egy'okuwemula
egy'okutambuza obuseegu egy'obufere ogenda giteeka ku baganda kubanga olina amannya g'ekiganda. Ddayo otunuulire byafaayo. Obuganda bwatandika okutabangukira okutuuka olwaleero baani abakirimu baganda mannya n'okutuuka olwaleero baani abakirimu baganda mannya. Buli gwe balaba muganda ow'enkizo ng'alemera ku nsonga batakuwa butwa bakutta oba bakulemesa bakulima empindi ku mabega naye nga baani baganda mannya. Tuli mu kyasa kino ekya21 ng'era bali mu lukulu okutta Ssaabasajja Kabaka baganda mannya. Bamuyita ab'enkwe ng'amanya mwina ga Kiganda be baawa amadiini gonna agali mu Buganda ebitebe kwe batudde okuli ey'Obuyisiraamu, ey'Obuprotestanti, ey'Obukatuliki n'Aba-Seventh Day n'amalwaliro gaabwe kagali gonna ettaka lyaweebwayo Bwakabaka bwa Buganda mugamba nti bankwe. Kwe kwasibuka n'eŋŋombe egamba nti ebintu byonna ebikwebesebwa magezi g'Abaganda baasiza Abaganda buli kimu ky'Abaganda. Mulimu ekyammwe ky'Abaganda manya. Tekirimu. Bannayuganda yonna gye basiisidde essaawa zino gye bagenda okunoonyeza ekigula Magala Eddiba mu diaspora, community zonna zizimbiddwa Baganda. Community zonna zizimbiddwa Baganda. Community zonna ez'Abannayuganda bali mu diaspora 95% zizimbiddwa Baganda. Bw'oyita ab'enkwe olw'okuba gundi yeetuumye erinnya mulekeraawo okumanyiira n'okussa Obuganda wansi. Nvuddewo. So ndowooza Gasumba otegedde n'abatema byaffa bya Buganda n'Abaganda n'abantu bwaki tuyita bantu group oba bantu speaking people gye bali naye nga tebava mu West Africa. No, tetulina similarities z'abantu mu West Africa. Oyo history wawandiikibwa Muzungu. Similarities z'abantu ziri mu South, East ne Central Africa ez'abantu people. Oyo history w'omu West Africa mufu Muzungu yagezaako okutulireetinga wadde tuli baddugavu ffenna. Nyinza okuba nga byenjogedde tokkiriziganya nabyo naawe kola okunoonyerezaako oyongere ku byenkugambye oba otereze ku byenjogedde. History ojja munyumirwa. Bino byonna twabisoma dda tubimanyi. Ne gwe bw'okubuuza Gashumba agamba nti oli Munyarwanda ebyafaayo bisoma muva luddawa era muli related ku baani. Bw'osoma emize gyabwe egyammwe gye bantu muli related gikwasaganya n'embeera musobola okubeerewo nti ovula mutambula mulinga amataba temuyimiridde wamu kyekibatawaanya ekyo. Nsobola mu okugira okuva eri mu Eritrea, Ethiopia, Somalia ne muyingirako South Sudan ne muyingirako Kenya ne muyingirako Rwanda, Burundi ne muva ne muyingire Congo. Muzunga buzunzi mulinga measles era emize gyammwe gye gimu kwefuulira abo abakyaziza kubanyagako mataka kubatta. That is exactly which is taking place in Buganda. Babakyaza, babaliisiza, babasomeseza, babawadde ebika, babawadde amanya nga n'amanya agagogo yeeyita Frank Gashumba ge wakuliramu si ggwe Frank Ssenyondo. Mulekerawo okumanyira Abaganda n'Obuganda.
katugende kuono Maseka akamanyiro kakula bakula ulira ye baba langira lwaki tebeddira kubanga balangira tebeddira sebo baba langira bagala bali buli kye bagala naffe twavuddewo nze nange ndi mulangira sebo bo sebo bagala bali buli kye bagala buli mukyala gwe balaba bawase bali abalangira bano nange ndi mulangira eteri ebyo oyo Katemba kati kaneda kankubuuze gwe Kabugu gwe towasanna lukwago ogamba sister wo senga omuntu agenda n'agula malaya bw'amugula nga gwe Kabugo kati omaze okweteekateeka omunyamaguli awo kakati malaya ono yeete endaga muntu yeneegwa nga kuliko Nakabugo n'ogamba yambala oli mwannyinaze omunyamago oyinza ku bwenzi mubenda oyo Katemba ffe situmukkiriza ffe tuli basiraamu tuli baki omusiraamu tasamira teyalya lumbe teyalula balongo. Alright, Masheka nkulamusiza nnyo kansubira nti oli bulungi. Mbadde sikufunanga budde kudda mbige byozoyogera ebbanga lyonna nga nakwesonyiwa nga ndowooza nti omuntu bwakwesonyiwa ategeera. Ogambye nti abalangira bawasa buli bwe baagadde era bo tebeddira. Obutamanya tebukugisanko omusango Masheka. Abalangira beddira ngoma era baana bangoma. Nyongera okujjukiza walolabyeyo omulangira ng'awassa omumbejja. Ekyo kyokka gwe njagala osooka onziriremu. Masheka, walolabyeyo omulangira ng'awassa omumbejja. Omanyi bwe mukuza ebirevu bino gye muyita sunna n'ogenda e Makka n'e Madiina ng'oyambadde engoye enjeru ez'obuwangwa bwa Waarabu gwe kikulowoozesa nti osinkanye Katonda era oli kumpi naye naye ng'ate si bwe kiri. Njagala kugamba Masheka ebigambo bibiri obitegere bulungi nnyo, njagala ompulye bulungi n'abalamu onkwate bulungi. Katonda abasiramu gwe bayita Allah wanjawulo nnyo ku ddiini. Those are two different separate entities. Allah Katonda eyo separate entity ndala nnyo n'eddiini entity ndala nnyo. Katonda tebamugeraageranya ku kintu kyonna era tebamuwakanya ku bintu by'abaakoze era tebamwebuuzaako ku kyabaasazeewo. Wabula eddiini omuntu asobola ogiwakanya era asobola okutondawo ye okusinziira ku nzikiriza ye n'entegeera ye. Yensonga lwaki buli agala okufuna abagoberezi asobola okuzimbawo essabiro lye oba essabo. Bwe nkugamba essabo, essabo kitegeeza kyakyo oba ekereziya w'osabira. Ebintu biri byanjawulo. Katonda muntu mulala nnyo n'eddiini kintu kirala nnyo. Yensonga lwaki ffenna oba oli wa ddiini ki ofundikira ogenze wa Allah oba wa Katonda. So nga mu ddiini nze nsologa nti ndi mutabuliiki, ndi musalafu, nsabira ku Odi Kampala, nsabira ku Sinai Biliam Street, nsabira Kibuli. Nze ndi mulokole, nze ndi mu Orthodox, nze ndi mu Katoliki, nze eyo gye bayita eddiini. Wabula ku Katonda tosobola kuga nti nze ndi Katonda w'egindi. No! Ezo two different entities anjawulo nnyo. Nze njagala sigenda zibanywera genda into details zaazo. Wabula njagadde etteeka seeko ono mulayini mutegeeze. Bw'obanga odde okubuulira ebigambo bino weewale nnyo okuddira obwakabaka bwa Buganda n'obulombolombo nene obwa Buganda obusirwaliramu. So sekugamba nti abalangira beddira ngoma. Kyova olaba tebawasaŋŋana. Kati gwe bwakyogedde wakyerese mu bbanga oliga nti abalangira bawasa n'abambejja. Njaga ombuli omulangira omu Buganda eri awasiza mwannyina. Ekyo kikyamu. Ekirala ogenze n'ogamba mbu gwe osobola okuwasa omuntu yena gw'oyagadde kubanga baabalimba.
mukulu kansokera nkusomesa nkutegeeze bw'okwata waya n'ogiteeka ku positive n'okwata n'ogiteeka ku kikondo kya positive n'ozigatta ofuna ki tofuna kyofuna wabula bw'okwata waya emu n'ogiteeka ku positive endala n'ogiteeka ku negative ofuna omuliro abaganda gwe boogerega bagenda okussaawo ebikatu eddire nga baagala kwawula mu bantu n'obutanaabuula musaayi gw'abaganda n'okwewala ebirwadde eby'enjawulo y'ensonga lwaki nti abagattaŋŋana omusaayi ebiseera ebisinga famire zo tezibeera successful. One, babeera baluyongoyongo bayika windows tebategerekeka yenkola betuyita abewasaŋŋanamu fe okweddira kiba kitegeeza nti nze maama wange w'empologoma sijja kuwasa mukazi wa mpologoma kubanga oli wa mpologoma nyinza okubanga ava mu kasolya akajjajja wange gwe simanyi kitegeeza bagatta omusaayi. Bwe nsanga namuyimbwa sisobola kukwana namuyimbwa kubanga namuyimbwa ayinza okuba asibuka nsumba nga nange gye nsibuka kitegeeza nti bwe njagala namuyimbwa somehow tujja kwesanga tuba mu kasolya ke kamu tuba tugenda kugattaŋŋana DNA tugenda kuzaala abaana nga bamuwowe okitegeera kati bwenzo w'empindi bw'empaso w'engabi kiba kitegeeza nti tugenda kuzimba omusaayi omugumu nga teguliimu wadde enkenyera ekyo abaganda kye baateekawo. Ompulya bulungi nnyo okutegeeza okusomesa ebigambo bino y'ensonga lwaki tweddira era tetuwasaŋŋana betuzaalanganamu. Ng'oyagala okutegeera sanga omuntu nga yazadde mwannyina oba ng'oli yazadde mwana wa ssengaawe ojja kutegeera enjawulo wakati abaganda baakola ekintu ekyo. Kati gwe kennyini seewuunya gamba obbi wamwenga alisanga ku mwoyo. Bwe mpulira embuulirayo n'entegeerayo wandiba nga bakuzaala mu mwannyoko kuba mu ssengaawo. Bwe mpulira bwe byoyogera gwe kennyini oyinza okuba nga weeyogerako temumanyi nti gwe tozira era temuziza wandiba nga bakuzaala mu ssengaawo oba mu mwannyoko yentegeera eyo. So njagadde okutegeeza okugamba n'ekirala ogambye abasiraamu temwabya nnyimbe era temweraguza temubeera mu masabo. Mukulu mu Uganda ani asinga okulomba edduwa? Ezakamulali ezaki bani asinga okulomba edduwa? Basiraamu. Bani basinga okutunda eddagala egganda? Basiraamu. Ngera kugamba n'amasabo agasinga obungi mu Buganda basiraamu be bagaddukanya. Ate era abasiraamu baabyo ennyimbe ne basaaka abasika ne basoma edduwa. Kasita okwata omuntu naddira omuntu mu bigere oba okiyisiza mu ddiini omusi mu ddiini kitegeeza buwangwa nannono otuukiriza obulombolombo n'ennono obw'okuzzaawo omuntu mu kifo ky'oli eyavaawo. Okitegedde mukulu mwemugera ne musoma ebintu bino omulooza tebategeera awo nno nvuddewo. Video eno ndigiddamu olw'okuba nti obudde tulina butono njagadde kusomesa obeereko otegere bulungi nnyo. Kitegedde bulungi mukulu weewunzike mumanyiira nnyo Obuganda nga mulooza te bantu basobola baddamu. Era kankujjukize nakano nsooke nfundikire naawe ngende ku nsonga endala ekifuula Abaganda ab'enjawulo ku bantu abalala. N'ensonga y'okweddira gye baakola okugezaako okutaasa obutonde ne bagamba bazzukulu baabwe beddire okugezaako okutaasa obutonde butya nti omuntu yenna we mba neddidde ng'oggyeko kiri ekyokukyusa ekyobutewasaŋŋanamu bwe tufaananya omusaayi. Omuganda okweddira yali nkola yakutaasa butonde obwa Katonda butya. Tinze bwe nsanga ekkobe nga neddira kkobe sigenda ddirya
ate sigenda kukkiriza muntu kumala galisanyawo nga wendi kubanga muziro gwange. Bwe nsanga enjovu sisobola gitta, ne bwe nsanga agenda gitta tulwana kubanga muziro gwange. Bwe nsanga empologoma sijja kugitto bagenda gitta kubanga jenneddira. So buli muziro gonna omuganda gwe yatuuma, omuziro gonna omuganda gwe yatuuma oba ne bagweddira, kitegeeza nti omuganda yakikola akimanyi nti bateekawo ebintu bino okubyeddira okubikuuma kubanga bulwokuuma ebintu ebyo oba okuuma obutonde bw'ensi obuliddawo obulabirwako emirembe n'emirembe by'ebintu ebyo bibiri. Kati mukulu mwogere ebigambo bino nga mbitegeera, muwe ekitiibwa abasajja bateekawo ebintu ebyo okutuuka obulabiro nga weebiri. Singa babibalekera mmwe kwegya emyaka mwandibadde bukimu akisaanyaawo, gwe nkuvuddeko sigenda kukoddako. Tusigaze dakiika 3. Omuntu yenna wandimbuuziza nti Ssaabasajja Kabaka aliro ddawa ali atya. Njala kugamba nzija nekola programu eno nesoogera nti ali bwati ne bwati manya nti ali malembe. Olina kwongera musalira busabizi abeere nga ali bulungi. Kyemba mumanya ekyo ndoza mukitegedde. Kati mu dakiika zino 3 kangendeko mu general politics katono nnyo. Mu dakiika zino 3 zisigaddewo. Alright. Olunaku lwa leero, olunaku lwa jjo ku kiro ekikeeseza olwaleero, mwenda abadde ku mitimbagano, abadde ku TV ez'enjawulo, njagala bategeeza nti omu ku bannakyemalira ababadde basigadde ab'amaanyi w'eggwanga lya Syria asuuliddwa era adduse tamanyikiddwako gy'ali. Omukulu oyo Bashar Assad ye ne kitaawe bafugidde Syria emyaka 53. Kitaawe lwavaako ono n'akwata. Naye Bashar Assad ne kitaawe batta baatulugunya abantu. Kiteeberezebwa okuba nti Abasiria basukka mu miliyoni ezisukka ndowooza 10 baabinnyika mu nsuwa ne badduka mu ggwanga eryo n'abattibwa bangi nnyo. Wabula okuva amawulire lwe gatuuse mbadde ku TV ne ku social media nenkwatibwa nga nfuna essanyu n'enfuna okunyolwa, n'enfuna essanyu n'enfuna okunyolwa. Wano wentudde waliwo miliyoni zaabwe zisukka mu 4.5 nga baddukawo abali wano webafuna obuddamu, abali mu Europe, abali mu Asia, abali mu Middle East gye basaasaanye. Wabula mawulire bagakedde ku makya nti baamuka okumudde omukono mu kibya. Abasajja n'abakazi bonna abadde mu Middle East wa buli omu akutte ekibadde kisigadde waali n'agamba tudda waka. Wano wote bannaddaka ne ku bibuga 85 basiibye bazina bakosanyuka bakaaba ng'oli agamba kino mbadde sikisubira tulidde eka. Tunulidde video nenkaaba n'amaziga neŋŋamba embeera naffe gye tulimu. Abakazi n'abasajja nga bakaaba tebalina ssuubi nti balidde eka, babadde tebalina ssuubi nti balidde eka, naye bazeeka. Nsoose n'empulira ennaku nenkaaba abasajja nga bambasanyuka, naye nina ebintu bibiri byenjize mu kintu kino. Batulugunyiza abasajja bano okumala emyaka 52, naye ate weewuunye abo batulugunyiza bafulumye be baatulugunya nga bayingira n'ebintu byennyini bali bakoledde mu Syria ebbanga lyawaze nga batulugunya abantu babireseemu ne badduka nga tebalina kye batutte. Naye ekinkutte ekisinze okunnumya omutwe ka video ngenda kazanya, omusajja assa abantu
bagenze ogenda mu makomera okusumula basibe bonna waliwo amakomera ge batuusemu ne basumula abantu ne babuuza mu baani nga basajja tebakyejjukira tebamanyi waabwe tebakyejjukira nga bayiika amadinisa babasiba ne bayiika amadinisa ne bayiika windows kyekiri mu Uganda kyetuba tubaga nti basiba omuntu ne bakutulugunya ku sseemwayi ne weerabira n'amannya go gye bakuzaala na buli kimu ntunulidde kavidiyo ng'aja rabbi babuuza omusajja ova wagwani nga takyemanyi ku lunaku lwe bawambye ekiro kya leero ebaddeyo ababadde bagenda okuttibwa basukka mu 100 nga bagenda basalako emitwe katonda abo waakoledde ate muyinza okuzambalimba oyo tamanyi mannya ge tamanyi na gyava yasiimuuka bubangi bambuuza ova watamanyiyo n'amannya ge tagamanyi yasiimuuka bwekubasibe basanze mu makomera teyeemanyi kati byo biri mu Uganda basibye abaana be bawagoonya ne zibalya abalasibye tebakyemanyi ne gye bali bayiika windows kati bikolobero nga bino kino exactly ono omusajja gumulenga babatadde mu kkomera yenda baganze semanyi ne gyendaga simanyi bangi nyo babadde nga 100 nga tebeemanyi bayiika bayiika windows tebeemanyi okitegeera bulungi nnyo kati ye yensi bweyimiridde wabadikiteeta butamanya we bakoma ne batandikira awo tuvuddewo Bannayuganda mbadde nga nzija mbagamba programu ya Museveni eya economic genocide nga mulowooza nsaaga mwalabyeko video ku mutimbagano nga omwami omu bizinensi ye bashareholder bagifera nabajja ne bagamba nti bw'oba okoze bizinensi yo wegendereza omuntu yenna agenda kugamba nti ayagala mu shares nga temuwulira manyize njala nekuwa information obujulizi obujja naye mbokuwaako owulire tundu byekiwatule we tumusangidde ng'atunula binsobedde ono nga inanyini octopus esangiwe najjeera wolabira bino atubidde n'ebicupuli bya cheeke za bukadde 6 omulala ogwasembayo gwe namuwa omwami oyo gwe bayita Moses Kamanda agaba yafuna munne omulala okunfeera obulungi munne omulala ng'alaga nti yali mu security bamuyita Nathan Muganga namukozesa namugamba kati gwaba yeefulanga agula business. Brani Mutebi agamba nti yatandika yekka bizinensi ye ey'ebbaala kyokka n'afuna omuntu eyamutuukirira okumuguza egimu ku migabo nga takimanyi nti yeeyolera kabwa kumuluma nteega. Ensi eno nagitandika nga ndi nzekka ne mbako omwami yajja n'aŋŋamba badde nsaba ompemu ku shares mu bizinensi yo ne muwamu shares naye ngenda okulaba nga gyekigenda buli omu alina endowooza za njawulo. Mutebi agamba nti oluvannyuma agaba Kambanda Moses yatandika okumwekyusiza mpola mpola era kyaggweera ng'amusabye agule emigabo gye gyonna kyokka bano bamuwa bicupuli era okuva olwo tebaddangamu kulabikako. Amanya mugawulire Kambanda Moses tubagamba wano buli omu yesuulira ogwa naggamba naye mujja kitegeera
nawo nvudde osagala kulwawo Yoseri Tibahabulwa akamanyiro ke kakuze amawulire gano ga New Vision gafumye ngina kuzo mwezi 7 Desemba olwokuba bamaze otwala ettaka lyaffe lyonna nga Mwawudde Mayiga agamba nti mutunde ettaka Museveni yagambye nti abagwira kati baddembe okuba nti bafuna free, they can own freehold land. Bataddewo nti kati omugwira asobola okufuna ettaka lya freehold n'ali owninga permanently. Omugwira asooka yaani ye Museveni akikolera baani banne bonna Abanyarwanda batadde mu Luweero Triangle mu Uganda. They can own land, freehold land permanently. So nga teteka libadde lisoma nti omuntu yina nga semu na Uganda ettaka alifuna ku liizi ya myaka 499 kati abagambye nti basobola okufuna freehold nga bayi ettaka balitwala ddala for permanent nga balitwala. Kitegeeza ebintu bye tubagamba mbisulayo gwa nagamba temwagala bitegeera. The moment banayise ekintu kino kijja kitegeeza nti Uganda yesookedde ddala mu nsi olw'okukkiriza omugwira okuowninga ettaka. Omuyindi ajja kujja ku Sende atwala ettaka nga yeeyambisa gavumenti ya Museveni ngere mwalabye wano. Make a video nkalina wano ngere mwalabye wano. Amasasi ganyose Lutembe kutaka okuli beach mu district wa Kiso abasirikale ba kampani 10 bannanyini ya Serasin abadde bakuuma abazimba ekikomera ku ttaka erikanira abafamily y'omugenzi House Matovu ne Munasu Eritrea Musa Afewek Teko okakana nga abiri gabakutte era batwaliddwa nga biwala ttaka. Amasa amalala abakumi bano bagakuye emmotoka okulina ebadde etwala abadde bakubiddwa ne mu nnyumba. Bino nga tebinnabaawo wasoose kubaawo okuwanyisiganya ebisongovu wakati mu bafamire y'omugenzi Matovu n'Abaserasini abadde bakuuma abazimba ekikomera ku ttaka lino nga baleeteddwa mu Nanswa Eritrea oluvannyuma lwa kkooti okumuwa olukusa yaseeka ekikomera ku ttaka eriwera yiika 5. Towa biragiro baleke basitandinge naffe tusitandinge. Bano abantu balina ebintu ebyaffe balina emiti gyaffe gyegiri eri munda tebagiwamba kati gwoyogera kivaayo. Abenji y'omugenzi Matovu bagamba nti ttaka lino abadde wazimbibwa ekikomera lyabwe nga teri ku yiika 5 ze badde balina okuzimba nga kibeewunyisiza okuba nga ate balitwaliddemu. Omugwira lwaki atubonyaabonya ku ttaka lyaffe? Wayogedde mu njagala yiika 5 lwaki ozinga yiika 9 kitegeeza ebintu ebyakuwamba buwambi. Oyogedde yiika 5 kwaki ozinga yiika 9? Why? They just came with the impunity. Where are the 50 acres? Where are they? From the beach, because he's the one using the beach. Let him start from the beach and measures 50 acres. We are already put in line. No, he refused to measure the other side. Now he's building our side. And then he's using He's not building on his side. Balajjande bekikwatako kulina omukulembeze w'eggwanga okubayamba ku Munanswa Eritrea tikuba balisiza akakanja. Abasajja basiiba wano ne mundu. Video wedde tusinkale ku Lwokusatu ssaawa 2 buli video gyenkola information gyenteekamu n'otagitwala nga kikulu n'otagiwuliriza mulizijjayo nga muzikozesanga abakungu baga kubidokolo bigendo bakolwako mujja tegera eri basomedde proposal ya Museveni nembaletera video confirminga oli yafuna lizi ya acres 9 ya acres 5 asiba 9 ana yagaguziza mundu era abakubya amasasi za mujja tegera video wedde mweraba.